muganda wange otwala omuntu n'agamba olwabadde okuva linatula mu mmotoka yinza olwaba okugirinyamu natandika okulya nali muto gw'emabega nakoma okutegeranga nti nnyabo tukulamusizza kyokka ng'alimu bw'omu mu mmotoka omanye abantu beeraguze nnyabo tukulamusizza nakoma okutegeranga ngamba nti nnyabo tukulamusizza tusanyusa okulaba kyokka nga ndi olwalega nti kale ssebo ne mpulira ekintu nga kintuga wali akulaga nti mubaddemu bangi waliwo baani abatalabaawo abali mu ndwa abaleetedde omuntu nentandika okulira ekintu nga kintuga saddamu kutegeera yanteeka ebusega omusajja wa boda kyava ŋŋamba maama ogenda ng'amazima mmulaba n'okumuwulira muwulira byaŋŋamba naye nga sisobola kukola ki okuva ku olwo siddanga mukutereera wakubanga emmeezi gambye nabuuzanga nti abasajja abo battima lyenkana ki n'aleka omuntu ku kkuba ofunamu ki ddala si ensi tekungulwa n'oleetawo ebigamba olayini ezituulawo nyingi ensi eno yakuwa yeyatuma ensi eno tekwemazangamu leero lulwo naye nkya lulwe layini nyingi kibeera kizibu okutegeera oba ebintu ebimu tetusobola bitegeera okuggyako nga tubituuseemu kiyinza okubeerera ekizibu okukkiriza nti omuntu ali mu America wandimusabye siringisa omutwalo ogwo n'agukola ki n'agukuma okuggyako nga naawe omaze genda mu America n'obeerayoko omuntu atannayingira life ya kola tasobola kukkiriza nti omukozi asobola okubaawo nga talina sente omuntu atayingirangako kibuga ng'abadde mu kyalo ebbanga lyonna kijja mubeerera kizibu nnyo okubira omuntu ali mu kibuga gwamanyi nti akola amugambe nti tuli balwadde tuweerezeyo omutwalo amugambe siinaawo sente akikkirize paka nga naye ayingidde n'ajja mu kibuga n'azinoonyako ne bazimusaba ebintu ebimu tujja kubitegeera nga tumaze bituukamu yensonga lwaki emboozi ezimu oluusi ze twanukula challenge tulina ku social media TikTok naki nti social media kyalo mugatta abantu eyagenda mu America n'atagendayo badiscussing emboozi za America ate nga atagendangayo awulira obuwuliza emboozi n'okulaba firimu za Schwarzenegger yaginyumya n'okusinga oyo yali agenzeeyo kati ebintu ebimu tulina kusooka kumala kubituukamu nga byo ne tusooka tugamba nti nze nanyiigiranga nnyo abantu ku kyalo kwova n'ovuga emmotoka n'ova ewaka budde bwakumakya takisi zaabuze enkuba etonnya oluusi n'oyita ku siteegi nga kuyimiriddeko abantu bagenda mu kibuga nga naawe bw'ogenda mu kibuga n'ovuga emmotoka ng'endabirwamu eri waggulu n'obayisaako emmotoka eyo n'otabakola ki nga neebuuza naye bano abasajja bali mwaka obuntu kubanga mudda wamu emmotoka nkalu sinti bisootoosi ati awo gatewo n'obuntu byansi kakati afaaki n'ebyo by'olina Katonda jjagikuggyako ate ono gw'olese kukuba amukole ki agimuwe kyekiba emabega waakyo muganda wange tojja kitegeera paka ng'okuza emmotoka n'ofuniramu ebizibu oyo agiyina abaleka ku kkubo bye yafuniramu tonenyanga muntu akeera ku makya n'avuga ku mmotoka ye n'ava ewaka n'ayita ku bantu ku stage oba ku kkubo n'agenda mu kibuga n'akola ebibye ffenna tujja kugamba mbu naye abantu tubeetaagamu naye ebiseera ebisinga gano ge mazima mugenda kitegeera bubi weetaaga abantu abo abasobola okutegeera kigenda banyiza naye nakigambye nti paka ng'ogenze mu America lw'omanya
nti omuntu omusaba omutwalo ng'ali mu Amerika n'agamba sikukola ki. Mu nsi tulina abantu tosobola kwetaaga abantu bonna, kitegeeza tosobola kusanyusa bonna. N'oyo gw'ogamba nti tatwala ku bantu alina baatwala, alina baavuga. Oba ontegeera? Era osanga yavuga koko bye yafunira mu kuvuga. Obadde okimanyi nti osobola okuvuga omuntu emboozi n'etandikirawo ku kyalo nti emmotoka yoyo bw'ogituulamu olunaku lwonna lukusala. Babikola nagamba nti mpa sente bw'otakola bw'oti ngenda kukola bwenti. Okera ku makya olunaku lw'oli nga tonnaba kuyingira mu eyo mbeera lwe weebuuza nti naye omusajja ono n'agula kiro z'ennyama 5 n'ayita ku bantu bonna n'atwala ewaka n'azirya yekka, wadde ogamba nti kiro kanjiwe neiba, wadde ogamba nti kandyeko n'omwana wa neiba. Obyogera kubanga oli mu kifaananyi ky'omwana wa neiba eyeetaaga naawe oluusi okuwa, tonnayingira kifaananyi kino. Bw'onaakiyingira ojja kumanyira mwali muwuliddeyo omuntu n'agamba nti oyo yaliisa omwana wange emmere gye yamuliisa yalimu eddogo, omwana wange teyaddamu kutereera. Ne wejjusa olunaku lwe weerekereza akamere n'okawa omwana wa neiba mulye mwenna. Oli n'agamba nti oyo gw'olaba omusajja waawo oba omukazi waawo, ennyama gye yawa omukyalo ono okuva lwe yagifumba n'agirya, ennyumba ewunya ennyama, teyaddamu kutereera, teyaddamu kukola ki, yasesema paka ku lwaleero. Ebintu ebimu muganda wange abantu tobanenya kubanga baba tebakoze ekyo. Tonenya muntu. Kojja waali eri abonaabona, taata waali eri abonaabona, abaana ba muganda we, abaana ba kitaawe. Muganda wange bingi ebibaddewo gwe byotakola ki? Era tojja bitegeera paka ng'ofuuse oyo gwe boogerera. Tosobola kumanya gwe boogerera lwaki bamwogerera paka ng'otuuse mu status, era paka ng'ofuuse oyo gwe boogerera lw'olimanya nti lwaki boogera bwe bati. Nakyebuuzanga nnyo nti liba ttima lya nnabaki omusajja n'aleka abantu ku kkubo. Naye bw'oba tonnafuna mmotoka tolikimanya. Liba ttima lya nnabaki nensaba omuntu ku mmotoka naga nti nkubulire nti kwata sente opangise emmotoka eno gikole ki? Anti lwegimuwale we mukuba n'afa yamusaddaakira mu mmotoka ye. Kwegamba abantu be tulowooza nti tebalina buntu ate be basinga obuntu, ate abalangira abantu obutaba na buntu be batalina buntu. Okitegeera? Omuntu omuwe emmotoka ya bukadde oba 5 oba 10 n'agikubisa kabenje n'esaanawo oluusi nga yeetaaga kutereza naye n'afuna ebizibu. Wali olabyeko n'osanga abantu bakoza nti odda gindi kyatutuukako. Tulina we twali. Mudda gindi muntwaleko nti naye tugenda kusooka kwetooloolamu ne tumuwa transport alinye emmotoka ye. Akole ki? Alinye ki? Nsi mwe tuli abantu abalowooza nti abaga nti gundi oyo mubi ate babi nnyo n'okusinga gundi oyo gwe bagamba nti muki nti mubi. Era beera nga mwegendereza. Tomala gakola lusaasasa lwa kugabira bantu byakulya. Tuli mu kulya yita omwana wa neiba tulye. Wegendereze nnyo. Osala obwana bw'enjala n'owa neiba musala enjala ejja kufuuka emboozi. Alina gy'azitwala. Okitegeera? Bazimutumye. Ebintu ebimu bro tosobola bitegeera okuggyako ng'omaze kuyingira embeera eyo. Owa omuntu akasente towulirangako omukyalo omu eyali ayamba wano
nga bamwogerera nti buli lwakera ku makya n'ayamba mbu sente ze teziba mikisa. Omanye ekintu ekyo bwe kiruma. Kati n'owulira oli ng'addamu okwasamira. Mbu mbadde nnyina ebizibu nsaba onnyambiseeyo nga buli benzi wamugamba nti zirina ebisiraani. Kati oyo bw'omusanga nga tagaba ssente ye ng'omunenya. Kati anti kyo kintu kye nagambye oyo omusajja tatwalako bantu alina baatwala. Alina baakola ki? Tewali muntu atatwalako. Naye oyinza okuba nga toli mu abo b'alina kutwala kubanga tannakutegeera. Muganda wange, otwala omuntu n'agamba olwabadde okuva linatuula mu mmotoka yinza olwaba okugirinnyamu. Natandika okulya nali muto gw'emabega. Nakoma okutegeranga nti nnyabo tukulamusizza kyokka ng'alimu bw'omu mu mmotoka. Omanye abantu beeraguze. Nnyabo tukulamusizza. Nakoma okutegeranga ngamba nti nnyabo tukulamusizza tusanyusa okulaba kyokka nga ndimu olwalega nti kale ssebo ne mpulira ekintu nga kintuga. Wali akulaga nti mubaddemu bangi. Waliwo bangi. Baatalabaawo. Abali mu ndwa. Abaleetedde omuntu. Ntandika okuwulira ekintu nga kintuga. Saddamu kutegeera. Yanteeka ebusega. Omusajja wa booda kyava ngamba maama ogenda. Ng'amazima mmulaba n'okumuwulira muwulira bya ngamba naye nga sisobola kukola ki? Okuva ku olwo siddanga mukutereera. Be bantu. Be baki? Nzijukira okusiraana kwange. Yakwata siringi omutwalo gumu n'agumpa. Yajja nga sizimusabye gosobola omuntu okuwa sente nga tomusabye. Naye bambi omusajja awo teba mukazi wattu yakulaba ng'enjala ekola ki? Naye nga tojja kusaba. Gyebaleko nti funa ku kyokulya, funayo kulanki mu mutima omuki? Kyakubuza nti gwosobola okuwa omuntu sente nga tazikusabye? Osobola? Osobola? Kudiru ki? Webale nnyo. Naye simanyi kyandiko. Yajja n'agamba mbu simanyi akwate yampa omutwalo gumu nzijukiramu 2000 ng'ak'enkumi kakadde kaali kayulikako n'ensonda. Ebyo byonna olwawagika. Kayina gye kava kumba akuwadde omutwalo ogw'emmere n'ebbiri ezaki. Okuva ku olwo emaali yange lwe yasaanawo, buli kimu lwe kyasaanawo, kino lwe kyakola bwe kiti paka kati siddanga ngulu. Owulira ebintu ebyo. Abantu njagala okugamba nti singa okuŋŋanya testimonies z'abantu abafunye ebizibu naye ng'ebizibu bivudde mu kuyamba n'obutasiima oyinza okutya ensi. Waliwo abantu abali mu makomera naye ng'ali mu kkomera lwa kuyamba. Waliwo abantu abali emagombe naye ng'ekyamutwala emagombe kwali kuyamba. Waliwo abantu abaasiraana naye ng'ekyamusiraanya kwali kuyamba. Tetuganye bayambe naye olekangawo gaapu. Abantu bazibu. Oyo gw'ogamba mbu sima tatwala ku bantu ku kyalo alina baatwala naye toli mu abo. Kyekiri kye nagambye nti twetaaga abantu naye si nti twetaaga abantu bonna. Ekyo bw'okitegeera oli mitingo omuwendo gw'abantu gw'osembeza mu bulamu. Si buli muntu gw'osembeza nti omwetaaga. Tulina abantu be tulina okuyitako obuyisi. Si mu bubi. Ng'ekyamaanyi ky'okola bakiyita nkulamusizza ne kajjambo. Komaawo. Ebyo oyinza obutabitegeera okutuusa akaseera akoleka najja ng'olina obitegeera. Ate era w'oli bitegeerera nga waliyo abatabitegeera. Nga waliwo abatabitegeera. Kubanga nange saabitegeeranga. Tewabitegeeranga? Wakubanga emmeeza. Gambye nabuuzanga nti abasajja abo battima lyenkana ki? N'aleka omuntu ku kkubo ofunamu ki? Funamu ki ddala si ensi tekungulwa. Ensi tekungulwa. N'oleetawo ebigamba online ezituulawo nnyingi. Twali tulabye abagagga ki? Twali tulabye abanene emirembe engalo. Ensi eno yakuwa yatuma. Ensi eno tekwemazangamu. Leero lulwo naye enkya lulwe. Layini nnyingi. Mukama abawa omukisa abantegedde. Abatantegedde leero mujja kuntegeera ekya ng'akaseera kamwe ak'okuntegeera
katuuse naye tusabe oleme bitegeera kikeerezi naye era si kyateeka waliwo n'abo abatali bitegeera mirembe na nnaku era bafe nga tebabitegedde